kati bwe basibako lyantonde abantu abayita abagezigezi ne batandika okuleeta ente nga ate bazingize newaffe mu gombolola ye Katovu ne Malongo. Kakati ne batuleetera ekizibu, abasawo baffe bagenza okukebera nga tufunye ekizibu mu Malongo nga waliwo abalimi baffe nga balina ente endwadde. Mpulidde olugambo babadde baŋŋambye wano nti abantu batandise okusalira ente nga bazisalira mu ki, nga bazisalira mu mayumba nga baguza abantu ennyama, naye anaakwatibwako bw'ati yajja okunyumiza ku banne. N'ekirala abantu batandise okwagala okugyamu ente, okubba ente z'abantu, kubanga omubbi ye bw'ababba ente ate ye tabeeraawo nti ate eno gyenzibye endwadde, kubanga ye mubbi ayinza ogibba n'atandika ogisazasaza eri mu bupanya n'atwala n'agisalira mu ggombolola zino ennamu. Owulidde? Nabano bagambye bano ba DVO okulaba nti teri muntu asaza nte yonna yonna okugijja mu magombolola gano nti bagitwala mu magombolola amalamu. I'm just in a delegate. Naye banaye olunaku nga lwolaze bubi. Olunaku lwe bandelegate nze abantu lwe batwagala ennyo. Wiiki ewedde twawandiikira Ministry of Agriculture, Animal Industries ne Fisheries nga tumutegeeza ku kirwadde kino ekyakalusu kye twali tutandise okulaba obubonero mu disitulikiti yaffe, nga cases ezo ze twamuwandiikirako twasinga ziraba mu Malongo sub-county oba eggombolola ly'e Malongo. Cases gye twaziraba ne tumuwandiikira era n'addamu n'atuwandiikira nga engeri gye tumanyi nti buno obulwadde bwe tuyita transboundary animal diseases and buli of high economic importance baba balina okuinstitutinga quarantine. Teri kisolo oba byonna ebyo ebiva mu bisolo kwotadde amata, ennyama, byonna hides and skins oba amaliba tegalina tambula kubanga gava muki mweyo radius oba mweyo radius eri 20 kilometers. Mu weekend ewedde era tugezezzaako okugema kye tuyita targeted vaccination nga tetugemye bisolo byonna naye nga wabula tugemye risk areas nga okwo mulimu areas nga ebodaringa lyantonde kuba ekirwadde ky'olwedde kyaliyo. So areas ezo ezibodaringa lyantonde which is Katovu and Malongo. Then netugema ku routes eziri towards Sembabule kuba nabo abantu there are also risk areas. Netugemawo wonna netugema ebisolo byonna ebiri ku Sembabule road ne zibodaringa lyantonde. Naye ate bwe kiba tekisobosoba nga obulwadde bwongedde okweyongera awo era ne quarantine eba egenda kweyongerayo, naye nga twakagiteekawo era tulina confidence nti egenda tuyambako. Omuntu yenna abo abatagoberera bino measures eziteekeddwawo, twogedde ne DPC ba enforcers okulaba nti batuyambako to put people in line okubanga abantu bagoberera bino ebyateekeddwawo. Mpedde nkajetejje kumbanja kasajja temmanyize mpita wano buli lunaku.
twafuneko ku dose ez'okugema naye zaali ntono tezitumala. Twongera okukubira gavumenti ya wakati omulanga etwongere doses ezitumala okugemesa ente zonna eziri mu district, ate si mu district yokka n'ezitwetoolodde. Kuba ekizibu ekigwa awantu ate kinyigiriza n'abatwetoolodde. So mu region eno engeri gye tulina prevalence ennene ey'ekirwadde kino ekya FMD tusaba batwongere doses, naye mu kiseera kino tukubiriza abantu nti tebeetantala okulya ennyama wadde budde bwakulya ennyama. Tugenda mu sekuukulu akanyama tuludde okalyako ketuludde nga tukolerera, kubanga oyinza okufuniramu obulwadde buno bwa FMD. Mugezeeko nnyo okubeera bakalabalaba naddala abantu bano abatambuza ebisolo ababitambuliza mu mamotoka, kubanga abantu abo bagenda kusaasaanya obulwadde. Era twebaza gavumenti olw'akaweefube bwe yasobodde okukola nesobola okutusindikira abasawo abatandise okugema ente ezo buli muluka gwonna oguli mu disitulikiti eno eya Lwengo. N'olwekyo nsaba abalunzi mubeere bagumiikiriza, essaawa yonna obulwadde bwe bunaakendeera gavumenti ejja kuddamu esumulule kalantiini ono aggwewo. Kyannaku nnyo okulaba nga naffe Lwengo batadde ku kalantiini y'omuggalo gw'ente n'embuzi, ebisolo byaffe byonna obutakkiriza okubaagibwa. Kati tukubira gavumenti omulanga olwo abantu abaali bajja bulooni mabanka ne bagula obute bwabwe babaaga ennyama ku Krismasi balekula ne bafunamu ssente ezo zinaawerera abaana baabwe. Tulinamu ab'ebibiina abaagula obute bwabwe okulaba nga baliisa famire zaabwe, basonda obusente ng'abantu b'owansi eno, tuli balimi tuli balunzi, okulaba nga era batadde kalantiini. Tusabikira gavumenti omulanga tulabe ng'efuna amangu eddagala nga okutuuka mu Krismasi ng'abantu bagemyeko, abantu basobole okulaba nga beeyagalira mu bizinesi zaabwe.